ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Godfrey Mutabazi ategeezezza nga bw'akoye okutimpula abantu emiggo olw'obutakola era n'ategeeza nti eby'emiggo abikomezza mu kisanja kiwedde. Ssentebe Mutabazi bino abyogedde yaakamala okukuba ebirayiro nga ssentebe wa disitulikiti omuggya ow'e Lwengo. And that I will preserve, protect and defend the Constitution, so help me God. I have the Local Government Act for you to refer to in the management of your office. Nena mubeereko bakambwe mukambu waleka abantu babachawe kiwanje abantu bategeere nti bobeera kansala oyina kyokola naye kati nafuuka kanga baana buli wentuse ndi Mutabazi US kati na lwaki nimwe Mutabazi webale kuteguya abalonzi n'obabeera nga bw'osalawo okubalaga ekituufu oyimirira amasajja ne bwe kiba kitagogyayo ekifaalu n'ogijjayo. babadde baŋŋamba ne baŋŋamba nti muwogo abantu bamubaza nnyo ne bamutunde kutya ne bagipakira n'etuuka nene waggulu kati wali gwe bagenda kulya so nga ate bwe baali babiziza bali badde bazzaamu naye obusibu buvunaanyizibwa bwange sijja kudda mu kyalo kulwana n'abantu ku baana batagenze mu masomero yo levo nagivuddeko yes na settinga pace nembalaga kyekyokukola bakulembeze bannange sijja kujja malongo senkyama kulwana n'abatuuze. Wabula bassentebe ba LSO ey'okutaano aba disitulikiti okuli Bukomansimbi Muhammad Kateregga ne munno waali Antonde Fred Muhanji bagambye nti bagenda kutandika enkola ya Mutabazi ey'okukuba abantu embooko naddala abo abatayagala kukola. Era nze abeeri Antonde twabakuutidde ffenna nga tuli twagala muzanjo twagala kwera ngalo ate twagala tamiiro n'abasajja bakuba abakazi abafuna omugano ogw'okuba ki abo Mutabazi bakubire ddala bakubire ddala. Kyetuyinza okukolera generation eno nejja kwe kutandika okuddayo okubeera abantu ab'ensonga abasalawo. Era kakati mu Greater Masaka bwe bampise mu Lwengo nensanga abantu nga bazannya pool ku makya mbeera n'omusirikale wange, I will stop, give you some canes and move away. We have agreed.